Ajide mu yori gai owa Vale.
era nga ssaawa zino wetwogerera General amaze okubanga atuuka era ayaniriziddwa ababaka ba Palamenti ava mu kitundu kino era agenda kubanga agendera ddawale ku kisaawe ekya Boma Grounds wagenda okubanga ate akola emikolo nga okusimba emiti ate agenda kubanga asimbula n'emisinde egy'abavubuka mu kitundu kino ekya Sebei region era nga wano wetuli amaze okubanga atuuka zino enteekateeka ze mulaba ezigenda mu maaso wano atulaba njagala kukuwaako ku ddoboozi ate owulire kiki ekigenda mu maaso mu kiseera kino atulaba ku Soul TV. Honorable, we are live on Soul TV. Briefly, General, to visit your area and the area you've been with General from the start up to now. How do you feel? And from here, what next? We are very excited. The General has arrived. Very many people are waiting for him. And from here we are going to the main ground and we hope everything will be okay. Okay. Thank you. Okay, thank you so much. Right now, General agenda kubanga asimbula. Tuno munzikirize ate tugende tubalageko convoy egenda okubanga ewerekoleko General okuva wano okutuuka wali ku kisaawe ekya Boma.
era twambukira ddala awali ku kisaawe ekya Boma Grounds awagenda okubeera emikolo emikulu era nga ekibuga kyonna nga boolaba abantu abayimiridde wano ku makubo balindiridde General Mumagye Kainerugaba era nga yeyo konvoyi eyamuwerekedde okuviira ddala eri ku kisaawe okutuuka wano we tuli. Njagala kubanga mbategeeza nti omukolo guno tugenda kubanga tugubatuusako naye mu kiseera kino njagala kubazzaayo ate mu studio basobole okubanga bagenda mu maaso ne program eya The Dialogue ate bwenaggwa tujja kubanga tubatuusako emikolo naye nga ye General Mumagye Kainerugaba amaze okubanga atuuka mu kitundu kino ekya Sebei region era nga kino bakituuma the city of the champions era nga bimuleese kwe kubanga atumbula ebitone omugenda okuba emisinde bagenda kubanga basimba emiti n'okubanga bamubuulira bizibu ki bye balina nga bo asobole okubanga abituuse eri president kubanga engeri gyazze eno ate nga ye muwabuzi wa president basuubira nti ensonga zaabwe agenda kubanga zibatuusako. Era mu kiseera kino anga boolaba konvoyi eyo eri emabega waffe egendera ddala ku district eya Sebei oba Kapchorwa district wetugenda okubeerawo agenda okusookera nga tena agenda wali ku kisaawe ekya Boma Grounds agenda kubanga asimba omuti. Yakutegeeza nti General awerekeddwako ababaka okuva mu Sebei region aba Palamenti abanaddiini ab'ebyokwerinda n'abantu aba bulijjo era nga bwe mwalabe twabalaze ku makubo nti abantu bayimiridde bonna bamulindilidde okubanga bataasa obutonde ensonga lwaki yagambye nti ajja kusooka asimba emiti then oluvannyuma agende wali ku kisaawe ekya Boma emikolo gigenda kubanga butereevu tugibatuusaako nga boolaba enteekateeka zino we ziri mu kiseera kino. Enteekateeka zino ku mulundi guno zikulembedwamu aba MK Ame era nga omwami Balaam Barugahara yakulembeddemu enteekateeka zino n'ekibinja kye naye nga bonna bali wamu. Ndabyeko abavudde mu groups endala of course ndabyeko omwami Nzeire Kaguta yazze nga muwerekeddeko mu nnyonyi gye batuukiddemu wali wennyini ate ndabyeko abantu abamu abavudde mu team chairman nabo we bali ndabyeko abantu abalala bangi. General Mumagye Kainerugaba ayina abavubuka bangi oba groups nyingi ezaavayo ne zigamba tugenda kubanga zimuwagira era nga yeyo enteekateeka gye mulaba eri wano mu kiseera kino tugenda ku district headquarters wagenda okubanga asimbirawo omuti
then oluvannyuma ajja kubanga ayolekera wali ku kisaawe ekya Boma asobole okubanga ayogerako n'abavubuka eno mu Sebei sub-region mu district ey'e Kapchorwa era nga abantu bo bayimiridde ku makubo buli wayita wonna bali ku makubo bamulindiridde era nga wano we tutuuse we wano ku district we tutuuse enteekateeka bwe zityo bwe zirigwa tulaba ku Sol TV. Eyo ye motoka ya General etuuse era agenda ku district era nga mu nteekateeka zino njagala atugendeyo tubalage engeri gye bagenda okubanga basimbamu omuti naddala wano ku district wennyini gwatulaba ku Salt TV. General avuddemu era agenda kubanga asinkana abakyala nga bwe mulaba ekiri wano ssaawa zino agenda kubanga yaniriziddwa abakyala naddala bagenda kubanga bamukolako emikolo egyabwe egy'ebyobuwangwa era kanjagala kuwa ambiance eno osobole okubanga owuliriza General mu kiseera kino agenda maaso n'okubanga ayogerako akolebwako emikolo egy'obuwangwa. General mu kiseera kino bagenda maaso n'okubanga bamukolako emikolo gyabwe egy'obuwangwa ng'abantu abava mu Sebei region era ezo nteekateeka ze mulaba ssaawa zino eziriwo gwatulaba ku Sol TV. Eyo ye nteekateeka eriwo gwatulaba ku Sol TV era nga abavubuka naddala abaali wano bonna beenaniseeko emijoozo ba t-shirts eziriko His Excellency Yoweri Kaguta Museveni then kuliko n'ekifaananyi ekya General Muhoozi Kainerugaba era nga bonna bamulindiridde wano agenda kubanga ababuuzako naye nga abasinga bavubuka abali mu kitundu kino era nga yeensonga lwaki yagala ku mulundi guno agenda kubanga asinkana abavubuka ava mu Sebei sub-region. Eyo enteekateeka eriwo tulaba ku Sol TV tugenda maaso n'okubanga tukutuusaako omukolo guno kakati mu kiseera kino General bamwambazizza ebyambalo byabamukozeeko emikolo eyaabwe ebyobuwangwa bwe mbagambye era kati mu kiseera kino afaanana bo oyinza okugamba ava mu kitundu kino ekya Sebei region era kati agenda amaaso n'okubanga ayambuka wali waggulu wagenda okubanga ayogerako katono eri abantu bano ate asobole okubanga asimba omuti ng'akabonero akalaga okukuuma obutonde mu kitundu kino ekya Sebei region. Njagala nkuweeko ku maloboozi gano osobole okubanga gawulira.
Akakantu kolaba General ali mukuba era ke yasabye nti bw'anaatuuka mu kiseera kino mu kitundu kino ke bamuweereza era bamaze okubanga bakamuweereza engeri tumala atambula nga akawanika bwati yakasabye nti bw'atuuka basobole okubanga bakamuweereza bamaze okubanga bamukolako of course emikolo gyabwe egy'obuwanga njagala sigale nkuweeyeko ku maloboozi gano owulire obuyimba buno we bayimba. Oh, bagatingay. Agosto MB Fatil. Agosto Fatil. Oh, sa ilekwenyo. Agasa gipsiro. Asuba gipsiro. Oh, yeah, mama. Okay, jionge to kol kilagi. Mandaka jinate, jangata idi jagategele tumur. Kaje tondit. Akwaji urchigele la kwaji urleli. Kiborchi tondit ka hajas tonde kabisa. Kilagi to kol kubur chigagunyi, kubur tondit. Yo muji buru la buri. Ndabiga la to kol tajinate tajibalale. Okay, our chief guest, we are here for only 3 functions. We would like you, our chief guest, to flag a 10-kilometer run. Our young boys and girls are already standing there, ready to be flagged off. These are upcoming Keep Zeros, chapter gays, Keep Limos, and the talent is coming. Thank you, sir. And thereafter, our chief guest, we would like you to flag off a 10-kilometer walk. We have nicknamed it Museveni 10-kilometer walk. People will just walk on the hill. Let's give a big hand clap for those 2 talents. Okay. Then a very important function here, okay. A very important function is greening the environment, our chief guest. We've prepared some trees which shall be planted by you. Kapchorwa le Museveni yadarade yatile kwepis. Klabiga sabaut biga namalu Museveni yadarade yatile kwepis. Kla MP
ghosting Raman, get for which Muhoozi wake a John D. Kapchorwa. Kla MP Philly, ghosting Raman, get for which Muhoozi wake a John D. Kapchorwa. Kla MP Chabakwen, Ghosta Karaman, go for which Lekwet, Black Padam 7. Ha! Where's Sabandagal again? Hey, Sabandagal Magion. Hey, oh, yeah, like when you're. Yeah, we. I saw like Palm 7. Yeah, we. I saw like with Muhoozi. Hey, I saw like with Muhoozi. Oh, Baba. Akyadde Bani. Yeah, we. Why jamming with you, Garaman? Yeah, we. Oh, yeah, Jaconia. Yeah, we. Why Sebei like that keep zero? Yeah, we. Nyaki John the gold medal. Oh, Baba. Why is the cook way like Bani? Yeah, we. Why, I saw like Palm 7. Why, Baba? At your big up Kalenjin. Yeah, we. And I could see Niganet. Oh, yeah, Niganway. Oh, yeah, Nigan like Betty. Oh, yeah. Oh, yeah, Gaponia. Yeah. And your like with Kalenjin. Oh, yeah. I could big up support. Oh, Baba. Oh, yeah, I could big up support. Oh, Baba. Subawani MB Fadil. MB Fadil. Go away. It is now. Okay, Paraje Uyage Diki, Yongeto Kol Paraje, we get the Kasabigo to Kol, Jobasanga. It is not tree planting when the whole population of this place is seeing and viewing. By planting the trees. A good round of applause for planting the first tree. There is a signpost they have put under the tree. If our chief guest could read. So the athletes pergi flagging ana kwe ofi angu kwe go tiare senior citizens jobare go kwe 7 kilometer walk. So kaje agenda kubanga asimbola emisinde eja 7 kilometers eranga Mukasa please our colleague Mukasa our comrade can come over this place over the tent emisinde ejo Mukasa please to dinega banelo na aha joina ajalo tajina taje balta ko level le jema je tonde la chage tiaba de wanyuru gare man ga yeba ke ga wo map ko je tonde pra flag na kof Water.
Ngaja donde tipura ko katanya ko katanya ko kapsanya wasabi dinyi bakapchorwa ko ngambe miko bajeje mike dinyi dago nyita ko jorong batole to ko to bana masiyet jamba na jiwang ngamba baya dene ma jebe dari program lo yudo Very good. So, jungor chodi ni abaraji donde di jakette donde kare mana ka brown de kap sa jemi barje akas ponda ke honorable Phyllis kaita wana barje sekarang honorable Phyllis kapsa dega ko jepta avasyon na tabana yanga le kapsa so mi donde para wa yendi le go kyonen asbay donde la asbay le ala Sebei ka besar Sebei ka Roman. Raise the flag. Raise the flag. Okay, thank you. Kesawa. So we are very happy for Salt TV. It is here live. We are live on Salt TV and all other social media in the country. Salt TV has been in Kenya, Kapchorwa for some few days. Thank you, our chief guest. Convoy ndo batula ku Salt TV musera kino yenteekateeka nga bw'ogiraba atugenda maaso n'okuba tubatusako omukolo guno gwatulaba ku Salt TV. General agenda kubanga asisinkana abantu no waayise ndowooza ayagadde naye alabeko ku fufuche mwana agamuga tana kubanga bakola mu kitundu kino naye nga enteekateeka z'obwezo bwe ziri ja kutegeeza tugenda kuba kutuusako omukolo nga bw'ogulaba okutuulire n'obubaka bwe kutuusa General ekigambo kyanaayogera eri abavubuka abamulindilidde ngambaga mu kitundu kino ekya Sebei sub-region era nga bw'olaba ekifaananyi ekyo eyo ye mmotoka ya General ekulembeddemu convoy. Eyo ye convoy gyemulaba ewerekeddeko General ye convoy gyemulaba ewerekeddeko General gwatulaba ku Salt TV mu kiseera kino gwatulaba anjagala kwogerako n'omu wapakola wano owuliro ndi bulungi nnyo kubanga General tuli naye amanya mbiru Jamiru timu Muhoozi boda boda initiative Uganda mwena ababoda mujje nnyo tubatumiddemu n'ababoda boda b'Kampala Chairman team Muhoozi boda boda zaadu wano tuva ku kima General ku kisaawe era tumutwala wagenda kuba emikolo mwena bana abali Kampala mwena tubatumidde nebaza bamemba banje mwena abazo okuweroka minga initiative Uganda amanya zani simba JDC timu kale mu kiseera kino ababoda boda bagenderedde ddala wali ku kisaawe naffe tugenda kuba tubatuusako enteekateeka endala eziddako mu kiseera kino gwatulaba ku Salt TV. General ayina wagenze okubanga asinkana abakulu kyetumanyi waba naatuukiriza okubanga meeting eno atusobola okubanga tugiraga
naye nga it looks like a private meeting naye banaba bakiriza banamawulire okubeeramo tujja kubanga of course tubatuusaako enteekateeka zino nga bw'olaba ekigenda amaaso ali ku Soul TV mu kiseera kino tuli e Kapchorwa era nga wetusinzira okubanga tubatuusaako enteekateeka zino bwatulaba ku Soul TV. Erinnya bampita Mubiru Patrick okuva e Kasanda twazze okulaba nga tutuuka wa General Mumagye tuli Sebei twagala okwebaza Abannayuganda mwenna abali e Kampala abasigadde e Kasanda ti General Mumagye standby generator etokota era batakimanyi generator etokota etandise tutandikidde Sebei olwaleero Museveni ekya Muhoozi twaza Soul TV mwebale nnyo okutuweereza mutwalire pastor waffe tumwagala nnyo. Tweyanza mu kiseera kino era nga tubagana tugenda kuba tubatuusaako enteekateeka zino njagala okusooka okubagamba nti naffe tugenda kuba tuzibatuusaako naye mu kiseera kino waliwo kye bayita private meeting gye nagenda kubanga asisinkana abamu ku bakulembeze bwe banatukkiriza okubanga tubalaga enteekateeka zino tujja kubanga tuzibalaga okusinziira ku programu gye banatuwa naye nga mu kiseera kino ab'ebyokwerinda bagenda amaaso n'okubanga bakebera at least bannamawulire abaanaaba bakirizibwa okubanga bayingira wano ku Muhoozi Resort awe tuli gye wagenda okubanga asinkana abamu ku bakulembeze mu kiseera njagala kulagako nyinako bannamawulire bangi ndabakabanumira ba UBC n'ab'emikutu emirala naye bagambye nti bagenda kubeera omukolo guno nga bagulaga bulungi nnyo. Tujja kuba tufunako abamu ku bawerekeddeko Geno okugeza nga Nziire abaddeko tugenda kuba tumufuna n'abantu abalala n'abakulembeze abalala. Omukulu oli otya Sebo? Eje twisebo mwena abatuwa ku Soul TV tuli wano Kapchorwa twaze mu Sebei. In fact we have come to Sebei sub-region. Sebei sub-region erina district 3. District ezo 3 mulimu Kapchorwa, mulimu Bukwa, mubeeramu ne Kwen. Kati leero we tuli wano tuli mu Kapchorwa. Ziri kilomita 310 okuva e Kampala okutuuka wano. Enseera ya Sebei okusinga yeetooloddwa ensozi. Abantu bena basinga obungi balimanyi obumonde n'emboga. Ekitwese wano olwaleero kwe kudduka emisinde wamu n'omukulembeze waffe our generation leader His Excellency Muhoozi Kainerugaba. Naye nga tugamba nti Museveni now Muhoozi next. He's our next president. Era twagala okwebaza nnyo Soul TV Pastor Bujingo nti otukoze bulungi nnyo. Tweyanze njagala okwogerako n'omukulu Bebe Kulu Sadi y'omu ku bakulu abatuusewo wano mu kiseera kino gwatula ku Soul TV. Bebe Kulu tusanyisa okulaba Sebo. Tuli butelevu ku Soul TV. Vibe kyenjagala okuba oyogera nnyo ku bavubuka bw'oba oyogera nnyo message naye okusinziira ku reception gy'olabye eno mu Kapchorwa kino kitegeeza ki? Well, message yatuuka dda mu bantu. Sako okumira wano so okufuna ekifaananyi kino. Message yatuuka dda mu bantu kati ekikulu kya kugi-interpretinga. Message eri ki? Generational leader omuntu gwe tusobola okulabamu bwe tulabyemu nti akadde we kanaatuukira asobola okututwala mu maaso ne continuity n'okukyusaamu n'abavubuka basobola omwesiga kuba asobola okutegeera ebintu by'abavubuka naye ate ekirungi nti era abaddemu mu nnyumba ey'abakulu so amanyi issues eziri waggulu ayina okuba nga ayize how to handle them naye ayina touch ey'obuvubuka asobola okumanya nti omulimu omutono gusobola okufuuka omulimu omunene okitegeera omuvubuka yenna waali naaba nga teetaaga kujja Kampala kufuuka kikyayagala kufuuka. Sebei eno ogiraba eri very surprising. Kibuga kirabika bulungi kiyonje enguudo zetulabye naye ate yewali abantu abasinga gold mu Uganda, gold medals. So kati kitegeeza nti no baba wali abantu nga 15 balina gold medals basobola okufuuka 45 okitegedde. So n'olwekyo nze ndaba nti bamwelkamenze bamulina mu hope eyo. Yes. Okay. Bubak dobozi kiri ogenda okutuusa kubanga tubadde ku ground for 4 days naye nga bagamba nti baagala at least wabeewo training ground engeri gye balinamu abaddusi bangi eddoboozi eryo kubanga gwe otuuka nnyo ewa Geno onoosobola okutuusa obubaka bwabwe eri omukulu. Buli we tutambula ne Geno tubeera tukola report nemukwasibwa okusinziira ku bintu bye baba bamugambye gy'abalaze era report eyo agikwata n'agenda n'agidiscussinga n'omukadde
naye era nga bw'omanyi nti entambuza y'eggwanga tebeera nti bw'ojja leero ekintu kikolebwa leero. Ebintu ebisinga byakuteekebwa mu budget ne plans, ate bw'atwala reports ezo azigatta n'ebintu ebiri mu gavumenti ebiri mu kukolebwa n'amanya nti kino kiri mu pulaani, kuba wabeerawo ebintu ebibeera mu pulaani naye nga budgets of course mumanyi kye bategeeza ne budget, ebintu okubikola byetaaga budget naddala nga kikwatagana na ssente za gavumenti. So ndi very sure nti continuity yaffe ey'okutalaga ne General MK ekwatagana n'okuba nti no tukompilinga ate naffe era naye kennyini n'eriiso liyerabirako nga General najja nalako kati development y'eggwanga tekyaliko whether oli musirikale oba toli, whether oli civilian oba toli, ekikulu ekiriwo kasita oba ng'osobola okubaako ne difference gy'okola. So report ezo zituuka bulungi w'omukadde. Tweyanzege Bebe Sali era nga ye General abeerawo ate asuubiza nnyo abavubuka nti agenda kubanga obubaka abutuusa. Nina wano socialite ngenda kubanga nkomawo naye katusooke tugendeko mu bulango, bwe tuva mu bulango tukomewo mbatuuseko socialite atubuulire kiki ekyenjawulo ekiri wano.